nga kakuyege w'abeesimbawo ku bifo eby'enjawulo ayolekera okukomekkerezebwa bana NRM mu kibuga Kampala bali mu keetala ekiseera kino nga beetegekera okwaniriza ssentebe w'ekibiina kyabwe era abakwatidde bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bw'anaabazze mu kibuga okunoonyaamu akalulu era mwagenda okufundiikirira. Bw'abadde asisinkanya abakyala b'NRM Mengo, minisita wa Kampala Hajati Misa Kabanda atubuulidde nga bwe beetegese okwaniriza Museveni mu bungi nga bali wamu n'abalonzi b'omu Kampala. Kubanga tuli mu bungi yennyanyiriza egenda okubeerawo tibalabe nga tetusombye busomi wabula nga banna Kampala bennyini be baliwo. Saagala muve Bulemeezi kujja Kampala, njagala banna Kampala mwekka mwemba mujja abalonzi b'e Kampala benjagala. Saagalayo yeetikise kuva Jinja yeetise kuva Soroti nedda, njagala banna Kampala bokka byabajja okwaniza President Museveni. Oba tuliwo 10 tubeerewo 10 nenga muli banna Kampala. Amyuka RCC wa Lubaga Joseph Malumba agamba nti ebyokwerinda byonna binywezeddwa wakati mu kwetegekera okujja kw'omukulembeze w'eggwanga mu Kampala. Tetuliko twetegekera okukyala kwa President Museveni mu Kampala wano. Ate tunofa ab'e Lubaga tuli ba mukisa nti ffe tugenda okusooka omukyaza nga 5. Tweteeseteese tulinze jjajjaffe tulinze taata waffe. Ebyokwerinda tubikutteko mubaddemu obubinja obugenda nga butambula nga butiisatiisa nti gwe banaasanga mu yero bingi bye byogedde naye nga security tutegese buli kimu kiri in place. Abamu ku bakyala babadde mu nsisinkano eno basiimye minisita Misa Kabanda olw'omulimu gw'abakozeemu era ne bawera okumuyiira akalulu saako n'omukulembeze w'eggwanga. Hajati mukyala mukozi, Hajati atukozeemu omulimu gaffe abakyala, atujjanjabye kwegamba Hajati alumirira omuntu wa wansi, okuva ku muntu wa wansi Hajati bannanga atumirira era Museveni nga tukusaba Yoweri nga nakuza omwezi 15 tugenda kuwa akalulu awamu Hajati Misa Kabanda. Nga mulonde President Museveni mumuwa obululu bane muyiro obululu mulonde Salimu Uhuru Nsubuga mulonde Hajati Misa akaluwe mulonde aba kwebaza Hajati Misa Kabanda ne President Museveni mu bufunze nina bingi ebyokwogera naye wola babas tikinga NRM. Minisita Kabanda era abasabye okwewala ebikolwa ebimenya amateeka mu kujaguza okumalako omwaka songa yamyuka RCC w'e Lubaga Joseph Malumba akowodde abantu okweyiwa mu kisaawe kya Kampala mu Kadde Senior Secondary School olunaku olw'enkya mu kusabako okumalako omwaka okutegekebwa omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda. Nsaba tuleme kwokya mipiira mu kkubo okwonoona enguudo ze mbadde mutakabanira nga mwagala enguudo ennungi mu Kampala. Nsaba tuleme zookya tuleme kuzoonoona tukyakale bulungi tuleme kwonoona amakubo tuleme kwonoona mitwe gyaffe tuleme kwonoona mmotoka zaffe. Tovuga mmotoka ng'olina ky'otadde ku mutwe sooka otereere olyoke onywe. Genda ne driver n'akuvugako ng'olina w'ogenza okukyakalira. Pozi n'abaami n'abakyala mwenna mmanye nti siriimu akyaliyo. Omusumba omwagalwa Dr. David Livingstone Kiganda ow'omu Kisenyi naye yategese okusaba okumalako omwaka nga kutuyingiza omwaka omupya 2026. Ye nga bulijjo ategekera ku Old Kampala Secondary School. Mary Namirimo ne Kimuli Abdallah ku Racket TV amalindirire.